Ono gwe tuleeta omusajja gwe tuleeta Kaso BBSL final ate nga mwana wamme wa wano Santongo Frederick Lugovu Nachi BBS tuli faini yaffe mwenga muri bulungi abekinoni mugambe nti mwebale nnyo mwebalire ddala mbadde ku mawulire ne ŋŋamba nti naatuuka final ndi nammwe ekimenke kiŋŋambye ekiva kyotera kikola ki ne bwe zinaaba 11 tulina okulaba ekimenke naki mugamba mutya naye mbalengera muri bangi naye sibalengera bulungi BBSL final naki BBSL final naki program omunala naki mwana wa tata eno bagiyita kinoni abavudde busubi baliwa abebusubi baliwa abekyasonko baliwa abekiswera baliwa waliwo abekankamba abekiseka baliwa munjagaza ki naye ng'ebiri mu FDC mubiwulira omusajja nganda agambye tagenda kukkiriza Patrick Boya Muriati kola ki kumukulembera aya mwawulidde ebiri mu ggwanga erya Russia mwawulidde akabinja ka Wagner kati mbaweemu kaliwandeke kaliwa mbawe Russia tugende mu munaala ng'ali erisikini bwajja omwana akwate kooti omwana akole ki kati wano wetugenda nsonga za bwongo omwaka gwali gwa 2014 omusajja bamuyita Prigozhin ennaku zino gwe muwulira yali atwalibwa ng'omufumbi wa Putin ye yatandika akabinja akamanyiddwa nga Wagner abasajja bano nga batandika akabinja ka Wagner batunaaba akategeera katandika nga akabinja ka private military guard akabakuumi obukuumi wabula mission yali ekatandisiza olw'okuba nti katandikibwa abasajja bannamagye abaali bamaze okunyuka amagye g'eggwanga erya Russia bwe bamala okunyuka mu ggwanga erya Russia ne beebuuza nti katugenda kuddawa abamu nga bali ku ddala lya meja abalala bali ku ddala lya kano n'abalala nga bali ku ddala lya geno kye baakola kwe kutandika akabinja ka Wagner Atkin ye yali omutandisi waako naye ng'ensimbi ziva wa musajja amanyiddwa nga Prigozhin akabinja kanoyinza okuloza nti kali mu ggwanga erya Russia nedda kajjudde bamasinale ng'omulimu gwabwe ne bwebanga weetaaga ng'oyina eyakutama ekino ne bakubira bukubizi simu n'obagamba nti ono njagala akole ki bali abasajja bali mu ggwanga erya Central Africa Republic bali mu ggwanga erya Syria bali mu ggwanga erya Mozambique n'amawanga amalala nzijukira omwaka 2017 mission yali egenda kutambula nga bagenda kuyingira eggwanga erya Rwanda wabula ku ssaawa envanyuma ne basazaamu entambula zaabwe abasajja bano aba Prigozhin aba Wagner be babadde mu lutalo mu ggwanga erya Ukraine nga tugamba nti amagye ga Russia gakuba naye nga abasajja bamasinale be bakola ki be bakuba Russia ina ekintu kyekola ebiseera ebisinga obungi amagye gayo olw'okuba nti egassaamu ssente nnyingi okugatendeka kigibeerera kizibu okugasindika ku mission zemanyi nti ziri deadire kati ekwata akabinja aka Wagner ne basindika ne balwana nga balwanira ku sayidi ya Russia naye nga basindise nga bamasinale oba mukomawo batemukomawo ffe tubasindise era bwe kyabadde mu ggwanga erya Ukraine okutuusa omwaka oguwedde 2022 nga guggwako abasajja aba military of defense mu ggwanga erya Russia tebamanya maanyi ga Wagner Minister wa defense n'atabuka Minister wa defense ng'agamba nti akabinja kano beetaaga okukajja mu ggwanga erya Ukraine baddeyo newankubadde nga Putin yali amanya amaanyi gaako naye abakulu tebamanya maanyi gaako muyinza okuba nga muwulira buwulizi nti kabinja aka Wagner nedda si bwe kiri akabinja ke twogerako abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo naddala abaludde mu buyinza olw'okuba nti babeera tebakyesiga magye gaabwe nga gafuuse nnyo civilized nga gabeera nnyo n'abantu ba bulijjo
nga singa bakeera ku makyo g'amanca bumugende mu bakumi mu bajjewo olw'okuba nti meeja gwe basindika jene gwe basindika n'amaka ge gali mu bantu ba bulijjo asanga akaseera akazibu ogenda okutuukiriza missoni eyo. Kati abasajja ba president kye bali mu kukola mu kaseera kano abamu bali mu kutondawo obubinja buno nga buli mu mawanga gaabwe ne mu ggwanga ery'okumuliraano batondawo akabinja akaali kayinza okufuuka akabinja ka Wagner. Ku muliraano bakayitanga crime preventer. Bakitandika mpola abaala kye bakola nga tebatonzeewo bubinja bwabwe bapangisa bupangisa bamasinale ne bajja ne babakuuma n'okutuukiriza missoni zaabwe. Kyekiri mu ggwanga erya Russia, kyekiri mu ggwanga erya Syria, kyekiri mu ggwanga erya Sudan, Central African Republic kyekiriyo n'amawanga amalala. Ojja kwebuuza akabinja ka Wagner amaanyi gakajjawa. Okutendekebwa kwabwe n'entambula ezibatambuza n'emmundu ezirwanyisibwa ate gavumenti ya Russia yebibawa. Kitegeeza nti ebeera emaze okubasindika ku mission kiringa bwe naakeera ku makya nekwata nga toli mukozi wange naye ng'emmotoka mw'otambulire na buli kyogenda okukozesa kyani kyange. Kitegeeza obeera ogenze kukola mirimu gyange. Kyekiri mu ggwanga erya Russia. Obubinja buno buyambye abakulembeze bangi okwenywereza mu buyinza naye ate obubinja buno bwe bumu bwe buzze bujja abakulembeze abo mu buyinza. Mujjukira mu ggwanga erya Sudan Omar el-Bashir yetandikirawo akabinja ka Rapid Support Forces akalimu abajanjawiidi. Rapid Support Forces nga kakulira omusajja bamuyita General Dagalo ne katandikira mu kitundu ekya Darfur ng'omulimu gwako gwali gwagenda maaso n'okusanyawo abo bonna abaali batakkiririza mu gavumenti ya Bashir. Kakola omulimu mulungi okunywereza Bashir mu buyinza naye akaseera katuuka General Dagalo yennyini eyali ataatira Bashir ate yakulemberamu enteekateeka z'okujja Bashir mu buyinza. Kitegeeza nti akabinja k'otandisewo okuyamba olwaleero ate nja kasobola okujjawo. Mwakirabye ekyabadde ku Wagner eyatandikibwawo ng'etunuliddwa nti egenda kuyamba Vladimir Putin ate ke kabinja ke kamu omusajja yavuddeyo n'agamba Prigozhin nti naawe kennyini nsobola okujjako. Oluvannyuma lw'ennaku 10 nga tewali awulira ddoboozi lya Putin nga tewali amanyi Putin aliwa akasajja ka Prigozhin kavuddeyo omulundi ogusooka ne kagamba Wagner eri mabega wange era nnina obusobozi okujjako buli mukulembeze gwe njagala kubanga ndi mu mawanga ag'enjawulo. Akabinja ka Wagner kali mu mawanga agasoba mu 50 naye nga ku lukalu lwa Africa kali mu mawanga agasoba mu 20 nga kalinayo abalwanyi baako. Omugatte eggye lya Wagner oba akabinja ka Wagner kalina abalwanyi abatendeka obulungi abali wakati w'emitwalo 5 n'emitwalo 7 gye lya ggwanga ddamba naye ng'omusajja alikulira bamuyita Prigozhin. Ng'ovudde ku ekyo abasajja bano ojja kwebuuza nti bali ku ruutinga batya olw'okuba nti missoni ezimu zibabeera bagendako zibeera deadly zibeera za mutawana nga kizibu nnyo okwata omwana w'omuntu okumutwalayo. kye bakola okimanyi bagenda mu makomera nga Kigo, amakomera nga Luzira, amakomera nga Kitalya ne bajjayo oba nga Kiseka ne bajjayo abasajja be bamanyi obulungi nti ono ali ku musango gwa Naggomola era baamusiba obulamu bwonna bwasigazza ku nsi. Kati abasajja nga bajja batulanga bagamba tuyina mission tugenda kusindika mu ggwanga lya Syria kulwana. Ofunamu ebintu bibiri nti kiriwa n'ekiriwa baakusiba bulamu bwonna bw'osigazza ku nsi. Tugenda kuwa eddembe ly'ofulume ekkomera obeere nga weetaaya. Ekyo kimu. Ekyokubiri tugenda kubeera nga tukusasula. Kati nga kizibu nnyo omusajja gwe baasiba ng'agenda kumala bulamu bwonna bw'asigazza ku nsi ate okeera ku makyo kugamba nti asigale mu kkomera tagenda kgenda mu ddwaniro nga n'abasinga be bajjayo babeera ku misango egya Naggomola omuli n'obutemu nga kye bamusindika olwedde kye kyamusibya. Kati wano agenda kikola ng'akikolera mu mateeka. Be basajja abalwanyi Prigozhin baalina mu kabinja ka Wagner. Baana ba taata kikye mumbuuza ekirala waliwo ekirala nze ndowooza kimala. Kaakati akasajja baŋŋambye kasembedde omusajja gwe bayita Alien Sikini baŋŋambye akoze eki? Kano akasajja ye ghetto president gwe tuyina ku lwaleero eyanyumirwanga music wa Bobby. Twafunye omusika wa Bobby mu music bamuyita Alien Sikini mwana wa taata
muganange Selector Jamil jango teketeke music w'omusajja buli muzinda luguberenga gwogera bulungi stage eberenga eri open tuteketeke kubo lya Alien Skin anytime from now agenda kubanga atusalake watali gamanti chi naye nga mwebale kwagala BBS Telefina mwebale kwagala program ey'omunaala mwebale kwagala Sentongo Frederick Lugonvu ate mwebale kwagala Uganda yammwe ne music wa Alien Skin mwebale kujja mu buji Jamil